Abakiikirira abayizi mu matendekero ga gavumenti ataano omuli Makerere, Kyambogo, Busitema, Mbarara awamu n'Eggulu University bawadde gavumenti nsalesale wa saawa 48 okumulungula ensonga y'emisaala era bwekigaana bo bagenda kukunga bannaabwe bonna gye bali mu kwegugunga kula amalungi. Bano basabye minisita w'ebyenjigiriza Janet Museveni Kataha atuukirize obweyamo bwe eri abakozi bano okugonjoola ensonga zaabwe. Twebaza okuvaayo n'akakasa eggwanga naddala ffe abayizi abali mu matendekero gano aga public universities naye ne tumusaba mu nnaku empitirivu mu bulumi obw'ekitalo nti bambi weeyise ng'ow'enjawulo okusingako omukulembeze w'eggwanga yawandiika ebbaluwa mu September 2015 ng'era asuubiza ku mpiki ekimu n'atatuukiriza. Abayizi bagamba nti okuva edda n'edda gavumenti ebadde esuubiza abakozi bano ensimbi wabula ekyennyamiza minisitule y'ebyensimbi tevuddeyo kutuukiriza bweyamo bwa pulezidenti nga bwe yasuubiza abakozi bano. Tuba kati ate kino ekyazze nga kiraga nti basasule ssente ze zitaasasulwa nga tekyogera ku kwongeza musaala. Kitegeeza minisita oba minisitule yonna eba ejeemedde ekiragiro kya mukama waabwe. President Museveni tasobola kukkiriza banyoomole kiragiro kye. Olw'ensonga kino kye mmanyi mwakifuna mwenna. Kati bwe tuba twakifuna kitegeeza ssente ziba zirina okusasulwa. Wano we basinzidde okukkaanya bakuyege nga bwe bagenda okukola okwegugunga kula amalungi senga gavumenti enaalemu okukkaanya n'abakozi bano mu bbanga lya nnaku 2 zokka. Bano bakinowaanyizza nti lino si lyekkubo lye baagala okukwata wabula bagenda kusikirizibwa okukola batyo okusobola okuyambibwa. Ne mu yunivasite bw'ogamba nti bw'ogenda n'osaba ekintu bagamba nti ekyo tetwakipulaningira. Kati aba yapulaninga ng'agambye ngenda kumalawo wiiki 17 naye kati olwedde wiiki emu omaze ogitta. Wiiki ey'okulala nayo oyagala gitta. Kati ffe nga ffe bwe tuviirayo awo ne tugamba nti ekyo tetugenda kikkiriza. Tuwadde gavumenti ko wamu n'abayambi bano okutuuka ku nzikiriziganya obutasussa ennaku z'omwezi 11 ku Lwokuna basobole okukomawo, basobole okutuuka ku nzikiriziganya, basobole okukomawo okuweereza. Bano era beeralidde obutakkiriza kwongezaayo lusoma lwabwe kubanga kikosa ensoma yaabwe nga bwe bataataaganyizibwa okutuukira ddala mu kukola ebigezo. Ffe nga abayizi tugamba nti teriiyo kwongerayo lusoma. Nkiddamu nkiggumiza, teriiyo kwongerayo lusoma. Bwe baba bagamba nti ennaku z'omwezi 15 nga bwe kiri ewaffe ekyambogo, simanyi baganda bange bwe kiri ewamu naye nga bwe kiri ekyambogo ennaku z'omwezi 15 tusuubira ssettendekero okuba nga ziguddewo. Kitegeeza ku Lwomukaaga z'ennaku z'omwezi 13 balina okuba nga bakomyewo, bawadde nga balimu we balina okukolera, babbaasa nga babali gye balina okukolera, kubanga n'ebyensimbi byennyininyini mu mayunivasite ku budde buno tebitambula bulungi. Ate kikosa nnyo abaana nti abaana tebasoma mu budde balina kusomeramu. Abaana kitegeeza nti ebiseera bye mu maaso oba bitadde mu katyabaga. Ate abazadde baspendinga nnyo, basaasaanya nnyo ensimbi ate nga tewali kigenda mu maaso. Yunivasite za gavumenti buli mwaka gwa gutandika obw'ebisomo ng'owulira abasomesa beekalakaasizza, abakozi beekalakaasizza, abayizi beekalakaasizza, results tezifulumye. Nti simanyi lwaki gavumenti ekyalemeddwa okutwala ebyenjigiriza ng'ebyomugaso. Kubanga ebeera etukosa nnyo naye ate ekosa nnyo abazadde. Obudde bw'abaana ebeera buba bwonooneka, obudde tewali kigenda mu maaso. Naye n'abakozi nabo tusaba batuyambe bwe batuuka ku nsiganya ne gavumenti bajje bakole. Enteeseganya wakati wa gavumenti n'abakozi bano tezinnakuvaamu kalungi konna ng'entabwe ekyavudde ku lulimi olukozesebwa mu biwandiiko bya gavumenti n'ebbaluwa nga tebiraga bulungi misaala ko n'ensako zaabwe. Eggulire lino likusakiddwa kitone Julius ku WBS.